Eno Yoweri Tibuhaburwa Museveni yalinnye gye gatandikira. Omukyala avuddeyo n'amuvuma eggambo erikyasinze okuba eddene. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu ogwa Projan Media tugamba ekyo mwattu ky'okola okola ky'amaanyi era ne tugamba nti subscribinga onyiga akadde osobole okuba nga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Omukyala ono amanyiddwa nga Stella NYANZI. Omukyala ono nga researcher wali e Makerere. Ffenna tumanyi nti emyaka gye ebiri egiyise gyonna egisinga yagimala ali mu kkomera lwa kulumba era General Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Naye ku tteeka Museveni lyabadde ayagala okuyisa erikwatagana ne bail ez'abantu abatemudde abantu nga tebannakakasa oba batemudde oba tebannaba. Ku tteeka eryo omukyala ono avuddeyo Stella NYANZI n'agamba nti General Yoweri Tibuhaburwa Museveni singa omanyinga kambisomera mu Luzungu kuba eby'Oluganda biyinza okuba nga bizibu. Dictator Museveni is now fully naked. And indeed, he is just a pair of buttocks. He thinks and speaks like the buttocks do. Where are those who were calling me mad? Museveni is ebigambo bino mwattu binene obiyisa mukamwa naye nga omukyala ono ye ebigambo bino asazeewo abyogere direct nga asindikira omukulu General Museveni era twamulabyeko naawo ku street nga yeeyambula. Omukyala ono ng'ayagala kuddamu kweyambula olw'obusungu bwe yabadde ayina nga mukambwe muzibu. Omukyala Stella NYANZI taggwa kwewuunyisa bantu olw'ensonga nti ye ng'omuntu amanyi waliwo ekituufu n'ekikyamu, so ebintu ebimu abikola okulaga obutali bumativu bwe. Ate ono omukyala ffenna tumanyi nti y'omu ku bakyala abasingira ddala obutaagala General Museveni era amulumbira ddala. Era wogendako ku peegi ye muganda wange ojja kutya byojja okusangayo by'anaaba muwandiseeko naye nga ffe tukuwa update zonna eziba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.